Mwebale kulaba HGTV era nga tubategeeza nti Empire Movies Production abakuzanyira filimu ze zibeera ensufo kamala nga omuko omubbi effujjo maka twejje kwa stress ekibbo kya namwandu beetaaga abazannyi ba filimu ne bw'oba tozannyangako jjukira nti bakuzanyira ne kano kitugenda maaso n'okunyumirwa akayitibwa amaka ga KABOYO akasufo kamala okumanya ebisingawo kuba 075 46 67 52 oba 0753 46 72 27 mwebale kunyumirwa. Check 12 umai check 12 nga bagamba Empire Movies Production kasenge nga wegashiwa mu TAMZ Media Uganda ne bajja kutushaka kano kitolekede wazira nga Tamale Godfrey na nyini cinema sema tabu zigine kaketo Godfrey bakadaire kitinga era ne bajja bawandika olugero lwako awe bigambo ebyo onswaza nnyo abadde kinsuseeko wano wetu akomye kataba muteme no mutema yakayishe amaka ga KABOYO wabula kano katundu ka 30 nange video ISMA ke Uganda kinayogedde tekiyisika bano babuli we babeera bali mu kwerumangana neto ina kumalaga kuba ugambe ebyo byonna liwa KABOYO kyamunyizizo kamala jukira yabadamu tutte bakole yaze mu kwesirwazanga yegomba mu kamunne omukazi anyirira bwati nawe wabisse ku maddu wabisse ku maddu nemba damu nawa kompeya oyo no tuogeremu kati tuogera nabagamba mwegendereze ng'emikwano gye mubeera najo kaire simubi wabisse ku maddu nino mukyala yawula omugulu n'omuzeewa walemera ku mukazi oyo omukazi manyo omukazi kiki kyomwagaza naawe nabagamba mwesonyiwe ekintu kiyitibwa muwulu akutabulira amaka mu ngeri yonna paka ng'agonoonye tusanyuse okulaba maama ziba teziri busa yegwaya waabwe amanya gwayambadde yaleetadde bula kabaka n'asooka yeyanjula butongole tomusanzeewo osanzeewo naye nga yabadde andeese kuba bwenze njagala kikukoze bubi ate nze ne kinkola bulungi kuba kaataliiwo onsanzeewo tugende otuulire ono ebitiibwa byonna yasooka n'abyewa twalirire wamajjayo twalire nakyala yeesikamu tonejjaako nno leka naawe ate kuneeku nange ndi muntu KABOYO yasooka n'ayalawo bulungi kyosinga okwagala bano bagwagwa boolaba bombi begomba nakyala kana naawe kakkana rodi ayaka antulewa era nawe olinda nkutuuze mbimanyi toyinza kuntuuza kyendaba wano yajja n'asooka mubuzaako musibyeyo muti eyo era ng'omusajja obuvunaanyizibwa amakubo engeri enkuba gye yatonye amakubo tegakuyisizza bubi ate tetusoma mawuli yamubuuzamu eri embuuzi yamudoza amaani basoma gabukedde kati taani yange wuuyo wasiibye otya nnyabo nakisinza okundeeta naziwa naziwa ye taliiwo osanze tali naye kale kitwale nti naffe weetuli wamma maama abadde atambuddemu kati ndowooza kangende ndabe ku butundu ono ate maama omugenyi agenda talina kanyo KABOYO asalawo agenda amufunira engeri y'ekyokunywa kotuzi twensuwa leeta tuli otw'omunsuwa otunyogoga uno viira ku muntu anti laba kati buli muntu ne KABOYO yennyini awulira ono omukazi amutta amabbabanyi wakulira bwa maama etaali lunnyo kyogamba akuzaala yenkananga kama viira ku muntu naawe ogenda kunkolera ekintu eki wuliriza nkulaba naye lwe nakulaba wano nempuliranga mu butuufu omutima nga gwagala kuvaayo legera abagwagwa kyansiraba bwejja nawe olina omutima kyogamba nze ndi kibumbe olowooza nno amazzi olowooza
giro kyanoonya ku mazzi awo olagera okwiranga emboozi etandise okugwa amakerenda yakomawo mugamubuze abantu akamusanyusa naye amazzi gampeddeko katonda naye yakola bubi omukazi teyatadde mu mazzi waliwo abantu abamu abamu abatali badde naye kolawo oti olaba gendako ku dduuka sente zange ze nabadde nkuwadde omugulireyo kokunywa akanyogoga kubanga amazzi aganyogoga gabadde gampudde kakunywa kimama era ng'omugezi wabeera bano bataata bye bateranga okubikola nga banagobawo ate kyakuliirako ndeete capati keki ey'ebibiri oba ey'ebitaano ziri bbiri njagala ya ttaano yasooka neyesikamu ng'olubu olubbi waye 15 gwe keki etaano ogimanyi leka gwaya sente teziwera funa nawe engeri gy'okiyahiyamu oli musajja tuyina 2,000 tulina ogulako soda tuka keki ya 5 babano kunsi ya katonda yatonda omusajja abamugezi bisawa 4 naye tuba twesiŋŋanako abeera mu bibye oli yadduka agenda aleeta soda ne keki oba embeera y'awano yo nange mbadde ninako wenda zekawo nemuleka mu nnyumba naye ngeza okudda nga taliwo baalazeeko wa kitegedde nakutege mukazi wattu abadde aze kulaba naziwa naye kyewunyisa naziwa talabikako itidde nno kuva luli we wajja obadde tokyalabika naye ng'obadde obuze munnange agatubasinze ekyo ajjayo omuntu munnaye munno jja n'omulabako n'otulabako munnaye tomanyi just n'otukyekingako katonotono yeegobula nnyo wadde kati ofaanana kubanga si mama wanyo ofaanana jjajjaawo tusinza anti munnaye era yembuuza buno Buganda munamuntu olina okumubuuzaako kyogamba kati gwe obuntegeeza nze sibumanyi nti tuli mu Buganda naye nga tubaagala nnyo mwena abagenda maaso n'okubanga mwekanya amaka ga Kaboyo gano katundu 30 mwena gye muli mawanga ag'enjawulo mwebale kutuwagira naye munnaye lwaki tonyamba muganda wo n'omubuulirira aliwulirirako laba amaka we gafaanana gonna gafaanana bubi mukazi w'omwaga nandibadde mwagala naye byali kati gwe bw'olwerako ofiirwaki ate munaye ki ekiba kyamubuusa kyogamba muleeta kwera lujja kale omuntu newubanga si tuwajjirira kwera lujja lwokka abalina amaka nabagamba eno ye sinema leero okwera enkya n'oyera byalavu kuyambaga lwaki temulwera mu mpalo gwe oyagala yekka yaba alwera buli kaseera asinga nnya nanfunira omuntu ddala nga nsobola okubeera naye nga tukkaanya naye mazima ddala n'engoye z'ennyambala ze nze nansuno nninga ekigaya wano waliwawo wano wendi wange naye lwakuba nti kale mulimu ebintu ebimu kale byengezaako ogezaako oba omukweka kubanga sinnakakasa nti ddala anjagala nga bikyoba kale engeri ngenda nenyaniko obunentula obumwanyi bwange nimbaako byengulagula obusente obwo mbasagala bumulaga nnyo kati Kaboyo n'omuntu kale nga maye ng'olina ekintu ky'oyagala yatandika okwetotola sikyayagala nabisuza mu nnyumba olina ebyapa kyapa kya wano bwona terya mmanja nabisikira kino kyonna ekibanja okuva eri nakyala agenda okwiranga Ssebo Road eri wansi ayina ebyobugagga osobola okulambula netambulayo tulaba kale sira budde omanyi bannamyekozo bali abaalagirwa yeddebula ekikulu mpulira nga tuliranga nkoye omukyalo ono embeera gyampisaamu siramu zolo omukazi mbutuufu mukoye namulaba naye nga nali manyi ategeera asobola naye kati kale ntubuzeyo ekibuuzo senga oyo omukazi oba omwagala osobola okumuwaako ku kibanja kye oyo gwe nnina wano mama kyali gw'ofuna ye we tuba tusi we tuba tukkanya leka naawe nga namufunye ye kumpi era yabeera buli kimu just ekyange kiba kikye mwanyi byonna mbimukwa Ssebo Kaboyo ayina mugagga ayina ebyobugagga mwanyi bibanja byapa ndi muvubuka naye kati ninga omukadde ne kati mazima laba bwenfaanana omukazi atandabirira abantu abalala
kale naye nga nabadde njagala naziwa atandikirewa naye kalina mikwano kanjire nti oli omukazi ye baama kamunoonyeeko mama Charles yajja munoonye mama Charles wuuwu kinnakyalo kino wuliriza kiyinza okubaamu omulamwa nno kuba abasajja mu kibuga abasinga bwakuwaayo obusente abalowooza amaze waliwo emikwano gye mwereetereza ngalo zange 5 kale kino kinnakyalo singa nkifuna nemba nakyo mu ngalo zange eza bannalabye nawano si wala nnyo wano nawo si wala obaobeera naye n'akuwaayo n'otundayo sebo yatandika okwegomba n'okweyagaliza amaka ga mukwano gwe nkolera abasajja bayaayi abanga akwagala naye okukwasa luba lutalo akulaga obusente bwe ye bwakulaga obusente n'akamotoka alowooza aba oweddeyo byoyagala biweddeyo abakyala amafumbo mwegendereze buno obukyala obwekyazakyaza amaka gammwe kumateeka kati wuuno sebo yeegwanyiza amaka ga Kaboyo n'omwami we kibone kikikuwa ankireke ate bwe banansirwalirako bonna nga balina kye balinamu nja bava kumu banaba tebanneegendereza maama nyabo naziwa kubanga kati ye ate bwe nzija wano ye ate kati agenda kudda ye ate mulumirirwa muyita nti twomikwano twerabidde Kampala bino bintu byakweyagaliza buli omukya oba anaagenda wa Mutembere kola ngamba alinayo Mutembere kaba Mutembere ayinza okuba waakuno ate nange nze nnyini sina wembeera sina gyensula ekyewuunyisa sebo n'ogwolaba talina wabeera talina wasula naye ajja wano ne yeeragaalaga ajja tusanga naye obono n'omusajja gwe natumye ebyokunywa nayo Kaboyo waddira obaze ninde nani dugiro linda gwayamba tadda gwayambadde naye takomawo mba omuntu okulaba omuntu nga ayambala obugiyo obulinga obwo kagattaako manyi waliwo enkwana eryo yalagirwa kunyulira adde atandise okuba amanda ntambudde kakati ate naye ng'onaagenza ono tawuni nvudde ku yeno nenzikirira eri wansi nga ku piida nze gwolaba mpishe matanga paka mpugwe wali dduuka lirimu soda Mountain Dew teriri wali keeki ne wa mukibi naye wa mukibi nga tewaggwayo bya tewali yadde wabaddeyo bagiya ono alabika tatuuse ku nsi yakaluna ne mubula edduuka eririmu keeki naye kinkoze bubi okugenda nga tulina kuwulidde sente zange zogenda zimpa oba sooka ozimpe mmaleyo omuziwo omugenyi alinye mu katransport ata aki jangu agenda okulaba atega ekyo kimuswaza leka naawe ate onjogeza ekigambo ekinswaza omuzibu ennyo nawe tonkunyamu nkumanyi nnyo ate nsange busange bannange nze ndowooza kaŋŋende kale mama webale kujja kundabako kutulabako wamma kutulabako bannaye nazze ku bano baguba bwabawedde emirimu nja mugambira era nga bwe simulabye mubeere bulungi kale mulinyire mubigerawo anja kutuuka omutwala kale mama natambuza bigere sirabaani kale tuuka bulungi kale mune obeere bulungi kale ye gwe naawe bulungi mama ali musiru gwe ekintu okirabye ekintu olengedde naye ngudde mu bintu nze ŋŋenda kweyagala gwaya waabwe lwaki nfumye n'olwayo sebo n'okulwayo n'olwayo ate n'endwayo bibadde byembuze oyagalako okubanja bane mu byokubula sente zimala wadalaawere tukazanye tugenda kuzanya ngutegedde togwayo manyi wabadde yadde amagezi ago nze kyobolanga natumye empale temuli yadde ekikumi naate no nesibirako ddala sente ziri ze nakuwadde weekubira paasi embwawerera lwa kintu annayo ali mukama katonda weebale bulijjo nninda mutuufu omuleese talina yadde ngato mukagere era kati mmwe mbalaba bulabi naye nga mbw alina anoonya mukyala ayagala kuwasa otyo ku kyenfunye atulabe baba nina owange ngundi gwe nze ebyammwe sibirimu nina owange ye Kaboyo nanyini peaceful house kale mukase kantu abaana etudde bali ziba teziriwusa twalingira abali bakwateko okujja nga basembera
mpola naye ng'engejja balibekamu bali mukwano omusufu kamala bajja banyumya nga omanya abagalana okwetegereza obulungi nga si mulala ye Mutembeeyi ne mukakawe yennyini kyokka obwedda bamunoonya yasazeewo kwata kuba okujja n'okusinkana Mutembeeyi we omanyi ku nsi ya Katonda teri mukazi ayagala kubeera na musajja omu aba ayagala tisita abeereyo n'ekyebbali newe kibanga kya chapati yasooka n'amusitula wakati kitufu tekirimu kenawonya obulungi ekigendera kiri eki kyakujjawo kukutwala yena kuza saidi zeri nateete yasooka n'amubuliramu engeri gye bagenda okukwata ekkubo okuva wano nenjagala nsuubiza wabe buzibu ate wali buzibu najjamuwa akafumito amusuubiza okumutwala kumbe gwaya amaama tomanyi tomanyi nze sikumanyi eki ndeka kidde mugumu sikumanyi bwatyo mwana wa Katonda naye yagamba tova wano guno mulundi sebo guwera mulundi giweze sebo ng'abasangiriza ate amusanga n'abanjawulo Kaboyo sigwe mukyala Kaboyo gwe mukyala Kaboyo mubeere bulungi baba mugende maaso ono sebo gwaya alina kyasiza okumusangiriza naye nakyala mugambye sikumanyi sooka oleke mpulira ayogera ku Kaboyo Kaboyo yaani simumanyi oyo omusa ngamba kujja oyogera ku Kaboyo tusooke yebaawo sooka ombulire ku bya Kaboyo sajja kutasaga ekirigizo okubwa kikulimba ebintu byo nakyala yasooka n'anoonya ekyokola manyi kabaka oyinza okuwulira nga ogwawo ekigawo omuntu n'agamba nti nkumanyi gundi oli mufumo ng'eno walimba kale mukwano mulabe kankugamba amazima oyo omwami abadde mukwano gwa bba wange kati katulabye eswa zino simanyi yakyagenda mu Uganda kati pia n'amagezi ganensibe kati ogendako wakati kati nze Mbadde mpulaniza kanzirayo ewaka nga bukyali obudde buno obudde nga bukyali kati agenda kukola oyo omusajja omulaba alina nnyo olugambo era kati katulabye wange lindako wangamba onjagala sikyo kati oba onjagala kyekikutiisa kabi akabaako njagala nkugjewo bwe mama se waliwo abavubuka abalina llo bwe mbantwala n'alemera ku mukamu ng'akimanyi ddala mukazi mufumbo era ng'alina n'abaana kyenafunye nateete kuba nabaddeyo okose kyenafunye nateete kyabadde kyekosifu bulungi nnyo kati engeri ke wangambamu nti nze njagala nkutwale mu kafo kali ke nafunye yakafunye nateete oyinza n'okugamba oba oli eno bwegamba kasufu kaliwo ekusifu oyinza n'okulowooza nti oli eno ati tuukayo obeeko engeri gy'omukonvinsinga gy'omukwata obulungi atereere seba Omutembeeyi yalemerako onkubire gwe wetuukayo okikwasaganye omale onkubire mu ngeri yakumu nange nakoowawo mu butuufu njagala nveewo kisitule omwana tojja naye ku nsi ya Katonda teri musajja sewa yagala kulabirira mwana wa munne omwana mumulekere oba nze nsobola kulabirira gwe omuntu ogu weka so n'ekirala mbadde njagala nkulageko mukwano gwange before tetunagenda yamugamba alina okwata ekkuba okubaako omukwano gwe gwamulaga nga tebanagenda ekiki omumanyi kano weyogera erinnya Andrew tusisinkana kati ngono naabeerawo jjukira n'ono n'omulaba alina gwe bayita Andrew ye nakyala takimanyi nti be bakyali beb'omukwano introducinga tenyinga naye akimanya munaye amanje tugenze teningakola ki naye nyina okumubuuliramu engeri gyali kyaliwanga alina okutegeera wa gye tugamba ki gye tunaaba tugenze gye tunaaba tulaze nina kugamba ki tujja kugendayo omulabe then enkeerawo olondooza tusitule tugende segere kati gwe genda otegeke buli kimu sokotugeuka naye nga tulina kusooka kulaba mukwano gwange maama nyabo ino gye bayita firimu nga bagamba Empire Movies Productions nga beegase wamu ne bano bakabaka yabayise ba TAMZ Media kati nno eno yempya gye bakuleetedde kabaka baali mu kunywa mindi eddoboozi ssebo lyava bwengula erisooka likoowola erinnya lye nga bagamba Empire Movies Productions kasenge ne bajja kutuusaako eno sinema bulambalamba
muli yawulira ng'atidde yatuukirawo anywa mindi ye mukasya kano waliwo yaguuka mu bukambo bw'ekitale nnyo nze njasama gwe njira kukubira nze nkukuba n'okukuba omusajja yasula emmindi y'omusajja ono n'agamu nzise okuverwa producer abakuleetera ekibbo kya namwandu neno bagikuleetedde zizinga yawera nkolokooto kati ng'ovudde kubiri waliwo banneguba okukyalo baagana ne bagwa mu ttaaba wa zizinga kati okusinziira ku bo ebibala byonna bibuze taabona ayinza okuba yabireeta wamma tolaba kati ono yali yafudde dda yasalawo basalemu eki kate gino emyaka gisalawo nga bagamba a dramatic movie tosubwa eno yempya omanye endeku etambula twadda mu kibira waliwo abaali baze okusyaba enku tebagwa ku ndeku tuge magezi ge yawa munne gwe yakayise emindi ya zizinga kakati ono yakoze emikolo mutaba wa munne kibooko yatandika ofunira mu kiro agambe mbw agenda kubanze kakati oyo ankwatawo amazima zizinga nkwatawo haji misaka mingi ako haji sebo yasigala kikyamulumya omutwe bano kibooko zamulya okakkana sebo nga bagose wa zizinga abaayi kakati haji bakubona emiggo naye nga giva wali mu bbanga omanyi kibooko okuva mu bbanga awo agikomawo emindi sebo ebula bano kye bakola okusinziira ku mimigo gye baali babakubye ekyali bawe bajja beesasuze bakwate mukawala kazizinga kumbe endeku etemya ku emindi nesooka esikula 10 gwe emindi tomanyira zizinga yakayise emindi ya zizinga ate nga kajja mu bwangu obutenkanika tosubwa tuwadde eruda sooka bakulengeza mwanya ezinyirira ebitooke biriyo ebyabala nakitembe n'omusajja ono baalikuki kuno sebo yakeera kulima Charisi gwe tata Charisi abatanawasa amaka kyekintu ekikyasiza okubeera ekizibu ate era nga kyangu olwokuba olwaleero olimye kati olaba okoze kyanjawulo nnyo buli kaseera amaka mubeera mwerumaŋŋana oba byolimye kanjoole omuddo nga gwe ziba teziri busa ono nno naye afuuse ekizibu mu maka muno buli kaseera akyaliriza olwamulengera akakumbi yasuula bali akabuliriza nga gyendi mwana gwe tuuka ogira alimaawo sansi okulaba nnyabo ale sebo yawulira essanyu ng'amulabyeko nenakyala kuno efeesi yagitta n'asooka ateekako akamwenyu kyokka luli bulijjo abadde yenyiiza munaye jangu otuule ono akyala buli lunaku nga buli kaseera aba yekyaliriza era dde ndi bulungi naye naawe olitereera dde bweradde nabimanyira munnange najja wano gwe luli nga toliwo wali olaze ono nno weewaana enno nga bw'olimye nnyo yakwata ekkubo najja limye kati awo kale olimye obufumbo kasita bufunamu okuyuugayuuga obuzibu abwezze tuli bulungi tetulina buzibu kozi mmwe okisanze iyo omugenyi w'omuleeterako okunywa oli awo otudde butuuzi tekaliwako wabigabye mbadde nozanga nina benjagala twogereko nenaziwa naye
Hamna nyina byenyiza okwate kubo okogera mukone naziwa. Bw'oba ogendawo muŋŋambako nno nembaako kyenjiyayiyaako. Mukazi bwatwawulira obusungu yeeyogeza yakeeyogeza. Nalina waggulu eyo gyenva nenzija nesangawo egyemigwengwegere gyebiri bo tebateŋŋana baluganda. Omuntu bwemufaanaganya embeera mufuuka baluganda. Buli lwenzija wano babeera babiri. Najja luli we najja. Ogamba tata Charles noli mukwano. Nasinika ebinya nze gwaya. Tufudde bwatyo. Bwe batya abakyala so babeera nga bagenda maaso n'okutogerako ffe abaami. Naye so omuyige mukimanyi nti yeffe baami bamwe. Era gwe omukyala alina nga kyaliwo oba olina mukwano gwo. Mwabeerera omwo obwa gwaya bwe. Ajja n'amanyira bbaawo oyo mutebukangawo ng'obudde bukyali. Kuba banoonya kutabulira maka. Kwegamba ye nannyini mawulire ku kyalo kuno. Nkugambye teyanfukira ekizibu lisa akunyumiza. Yajja amubuulire. No mama juzi mama yasaze n'omutembeeyi. Nga ngulu akola ati. Yajja natuukerako ddala bw'ati. Baawo. Kati baawo yagambye atya. Ate mukwano gwe fanfe. Yagamba atya yo omusajja nga akusanga. Nkugambye yantuka kuba n'agamba nnyo omukyala Kaboyo. Ne mwekalizaamu. Ne mugamba nze musajja gwe sikumanyi. Sajja nanneekalizaamu. Akulumiriza nti yakumanyi. Iye. Yo baamugamba nawe n'amugamba. Yakayisa amaka ga Kaboyo kano kadde katundu ka 30 tusinkane ka 31 mbadde vijjo ISMA Uganda era nga Tamale Godfrey kabaka mwenye abatumide.